Abakristo bakunganidde Kasozi Gogonya mu maka g'abagoberezi b'ekibiina ky'omutima gwa Bikira Maria omuddaabirizi okubeerawo ng'abajulizi ng'abasista balaganya Omukama okuweereza obulamu bwabwe bwonna. Ekibiina kino kyatandikibwa omugenzi Ssaabasumba Joseph Kabana mu 1998 nga bakafulumya abasisita 320 nga guno gwe mulundi ogw'enkaaga nga bafulumya abasisita. Olwaliro abasisita okuyimbwa ku birayiro eby'olubeerera basatu bajaguza emyaka 25, emyaka 50 ate babiri bajaguza emyaka 60. Mmese ekulemeddwamu Ssaabasumba Ssekuli ya Kampala Dr. Sipion Zitolanga nga yamibwako abasumba okuva masaza agakola Kampala n'abasaddoti abalala okuva mu masaza ag'enjawulo. Mu kuyigiriza ajjukiza abakristu nti Katonda tasosola mu bantu. Ababuyabuya mu nsi abanafu abataliiko we bali ne Katonda n'asalawo okukola ki n'asalawo okulonda woli nga talina kwatalisa. Akuutidde abakkiriza okuwala obutabanguko mu maka obugaviddeko okusasikanga ebiragibwa gataliiko nfoofo. Abagole bayitiddwa amannya ne balittwa abazadde baabwe ne baweebwayo eri nnankulu w'ekibiina kino Sister Mary Ann Christine Kiza ne baka wansi amatendo ne gayimbibwa. Ate abajaguzi emyaka 25 n'enkaaga bazzeemu endagaano zaabwe Ssaabasumba n'aba certificate ezivudde ewa Papa Francis. Ate omusumba w'essizire Masaka John Baptist Kagwa avumidde abantu abatyobola ekitiibwa kya Katonda ne batuuka n'okukyusa amannya gaabwe. Okagasseko okuvumirira abasamizi abeeyokeza sapule nga bwe twakulaze gataliiko nfuufu wiiki eno eruweero. Omusumba Kagwa bino abyogedde ku mukolo ba brothers ab'ekibiina ky'Abannakalooli ekiteeredde kyotera kubakubidde ebiragano byabwe eby'obwavu obutukuvu n'obwetuwaze okuweereza Katonda obulamu bwabwe bwonna. Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Akulira ekibiina kino Brother Peter Clever Kamya Paul yeebazizza abazadde okugunjula abaana n'abasaba okubatwala mu bonnaddiini. Sibakomyawo sapule bazikutte ne bazookya sanattuku ti bino byabasiriwaza. Awo nno bwe tubeera mu mbeera eyo bwe tutyo tulinga Eriya tuteekwa okunakuwala okulanga Katonda takyafuna kitiibwa kye ate n'abaali ababatize eddiini batandise gyegaana emisana. Awadde n'abagole ebirabo ate omusumba Kagwa n'akwasa abajaguzi emyaka 15 certificate okuva Papa Francis. Birungi Sise ne Godfrey Mubuke bakusakidde eggulu ino ku Lwabukedde TV.